nga bayita mu miryango. Buli kyalumu nange nengenda munsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange nengenda munsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Word of Prophecy Ministry. Waliwo abanyumirwa ebitendeke mbwe etteeka lyakoma beerabidde mu Yesu bye yayogera kyetteeka sajja okulidibya. Buli kyalumu nange nengenda munsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Ensi ewubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi bagituulamu, kubanga basobezza etteeka ne bawanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano etaliggwaawo. Ekikolimo kye kivudde kiri ensi, n'abo bagituulamu gulabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigalamu batono. Buli kyalumu nange nengenda munsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange nengenda munsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Waliwo abeeyunidde ensi eno balowooza esinga obulungi beerabidde mu Pawulo bye yayogera ky'ebyomuwendo Yesu bye. Mikwano gyange abalaba abali ku mukutu ssaawa zino mbebaza nnyo okubanga muweddeyo obudde bwammwe okulinda ate n'okuba amasimu okubanga munkakasa oba naaweereza olwaleero. Mbebaza, Mukama abawe omukisa olw'okwagala okwo. Ngenda kubanga tusooka tuweeyo okusaba tulyoke tutandike okuyiga kwaffe okw'olunaku olwaleero nga bulijjo. Katonda omulungi tukwebaza kubanga tusobozesezza ne sabbiiti ya leero okujja okuweereza mu maaso go. Twebaza obukuumi bu n'obugabirizi bwo owadde ffe abantu bo n'abooluganda bonna abali mu kulaba ebyokuyiga bino. Tusabira omukisa buli kinoomu akoze kyonna okulaba nga obubaka buno bugenda mu maaso okuva ku TV ne bonna abawagira mu katono ke balina omulimu guno obulabe omukisa oguva gy'oli. Beera munaffe mu kuyiga kwonna, omwe watulungamya atuyigirize kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mukwano gwange, mpozi omundi oguwedde tulina bye twakoma ngenda okutandikira ku nsonga ya ekkanisa, naye nga sina kutandika sijja kuyinza kutumira abantu bano wammanga. Nja kusooka ntumire muganda wange omukulu Niyoshima, muganda wange Mukama akuwa omukisa bwe bali kubeerako. Muganda wange Joakimu naye nkutumiddeko nnyo, naye kwoli olaba. Mukama akuwa omukisa ku New Mulama Junior School Eggangu, naye kwali Mukama akuwa omukisa ssebo muganda wange Joakimu. Mpozi nkutumirako Sister Margaret Emutundwe, naye Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa bali kubeerako ng'olaba. Mama Nakaddu nkutumiddeko nnyo, omukyala abeeka bonna mbakutumiddeko. Mukama abawe omukisa bali kubeerako nga mulaba. Brother muganda wange Kato Pawulo naawe nkutumiddeko nnyo, webale. Mukama akuwa omukisa. N'abala bangi bannyinaze abeekatikamu batumiddeko nnyo. Mukama abawe omukisa. Bamembers mwenna aba church member batumiddeko nnyo, buli alaba buli omu mutumiddeko. Mukama abawe omukisa bali kubeerako
obutakoowa ate n'okubanga mwagala obubaka buno. Mpozi bajjukizaako baganda bange buli muntu yenna alina WhatsApp number badde nsaba obenga okozesa omukisa guno obanga naawe ofaayo okulaba ng'ofuna audio zino ez'okumakya zijja kuyamba. Era obanga tolina WhatsApp funa mukwano gwe na WhatsApp obenga owuliriza ogwo mpolampola obubaka buno kubanga tobumisinga kubanga bukulu nnyo okwokumakya ng'ovudde kuno otuyiga ku TV tufuna buli lunaku okuyiga ku morning devotion. Mbadde nsaba oweyakaddeko obenga olaba owuliriza audios ezo mpozi n'ebyandiko tusharinga buli kumakya. Era mukama nsaba atuwa omukisa abawo omukisa abaagala obubaka obwo era bembo sharinga nabo. Mpozi n'abalala bangi nnyo sijja bamalayo ne baganda bange mwenna ab'ekyetume mu nnyumba ya mwami ya mukadde Kiguli n'abalala bangi nnyo sijja bamalayo mukadde Saalongo Enoka maama mwenna batumidde mukama bawo omukisa baganda bange ne bannyinaze aba Namuŋoona mwenna batumidde mukama bawo omukisa. Tugenda kwa tutandika okuyiga kwaffe ku lutimbe. Mpozi sijja kwerabira kubagamba ebigambo bino nti tuli ku kyokuyiga ekyogera ku kanisa era ebigambo engambo ziyitingana ku bigambo byenjogedde banamu babikyusakyusa ne babifuulafuula naye ekikulu kisigala amazima gasigala mazima. Awo bempuliddewo ku makya nga bagamba nabagaba Illuminati Prime Radio ebigambo ebibadde bifulumako bibaddeko naye ndowooza mu recording nga ebintu bino nga njogera era omuntu wabanga yeeyogeddeko nti ye wa Illuminati nzaani okuwakanya ekirowoozo kye naye amazima gasigala go mazima. The leaders are now in harmony with the papacy. Bali bumu. They cannot deny that fact. Tebasobola kujeegaana amazima ago. If they can deny that fact, they should come out and prove. Mwanyinaze Margaret Yamutundwe webale kuoli. Muve mprovinge mikwano gyange ebigambo ebyo. Mukama atulamu omukisa. Tugenda kwa tutandika naye nga ffe tuli babwino bwino bwe tukozesa nga tuyiga talina bwino tali kyakukola. Nze nja kulaga proofs era yekindeese wano. Tugenda kwa tutandika tugende ku butimbe butereevu olwakadde wakagenzi tutandike okusoma n'ebistatements ezo nga tutandika olw'obudde okubanga butuddukako speed tubeko bwe tuyiga ate bwe twatutuuka. Kozi ekkanisa kituike ekyokuyiga kineeno naye mukama tuze tulaba waliwo ekkanisa za biti bisatu: apostate church, true church oba militant church ne church triumphant. Ne church triumphant eva mu church militant so si mu church apostate. The church which cannot fall is the church militant, ekkanisa ekyali ennwanyi so si empanguzi. That is the remnant church, but there is apostate church. Ekyo mukitegere bakwano gwange bawuliriza ebigambo bino. We have the remnant church which is the church militant. We have the apostate church which the church apostate, and we have the church triumphant. Tugenda giraba nga mukama waffe akomyewo oba under even last plagues nga zifukibwa mukama maze osiringa abantu be. We shall see the church triumphant, but now there must be a church militant which shows the characters of Jesus, which spreads the gospel of truth, not the errors, and which has not joined with the papacy. That's the true church. Though there are weak members, abanafuba members, but leadership cannot have weaknesses. Weaknesses. That is not God's church. Okulembeza babeera balina amikago gye bagendamu ne beegatta n'abantu abatakkiriza ate tulowooza nti they are God's people ng'Abayudaaya bakola ne bagenda bagenda n'abamawanga ne basenga abakiriminga nti bantu ba Katonda. Eyo ye ttabu omukwano gwange awuliriza. So kigambo kya Katonda kiri plain kitegeerekeka. Mukama ayagala butuukirivu, ayagala kumuweesa kitiibwa. Bino bye tunonooza nti ate gundi aleka tatambula ebyo byo personal gundi nga muntu wano ku ground obanga church member naye nga eyo si ekifula ekkanisa Babylon. N'ekifula ekkanisa Babylon bukulembeze na nkola za bukafiri kuyingira mu kanisa transforms the church into Babylon. That's what we are preaching. Mukama tumusalugane ku butimbe tutandike ekyokuyiga kinene. Otwatandika twakumali ku church ey'amazima mpozi era mulaba ekifaananyi ekyo. The true church si bizimbe era tulaba n'ekkanisa ze bayita kali amakanisa bukafiri bwereere. Misalaba gya bukafiri yonna egiteekebwako biki n'ebirala bingi bisijja kuddamu. Naye katandika ekyokuyiga kino olwakadde kubanga katuddukako. Tujja genda ku lutimbe essaawa zino tutandike okuyiga.
Statement eyo egamba in every generation dunina gisoma God has sent his servants to rebuke sin both in the world and in the church, but the people desire smooth things spoken to them and the pure tujja kujja ebigambo ebyo mpozi nsobola okuba nga nsoma statement eyo. The poor and vanished truth is not acceptable. Mpozi tulaba nti buli mulembe Mukama azza ateeka abaana abantu abamuweereza era nga banenya ekibi mu nsi ne mu kkanisa mu nnyininyini. Mukama agamba nti naye abantu baagala ebintu ebiweweevu ebibagambibwa era amazima amatuufu agataliiko yadde okuwunjawunja oba ekigasiikiriza abantu tebagaagala kuba tebagakkiriza kubanga gabanyigiriza. Katugende mu maaso statement eddako. Agenda maaso n'agamba God is rising up a class. Ekituze tukiraba Mukama asula ekibiina, not a group, a name over a denomination, but a class of people to give the loud cry of the third angel's message. It is Satan's object now to get up new theories to divert the mind from the true work and the genuine message for this time. Enkola ya Satan yeriwa nti aleeta abantu okuba diverting okubajja ku mulamwa. Balina okwekwasa yabampise ba Illuminati bankoze biki ate bano bagamba beti tebaba bitundu bya kugamba okulaba nga badivertinga theories zibaleeta okulaba nga badiverting okubajja ku musingi ogwamaze ku focusinga ku bubaka buno. Eyo Satan nkola yo okulaba nga atekawo enkola ezo okulaba nga akyusa abantu bajja ku mulamwa. Naye abanoonya amazima ga Katonda stay focused. Kalugende maaso otweyongerayo agera maaso n'agamba what is a church? Tugendako katugende maaso. Twamala okulaba ekkanisa abayudaaya byonna bingi tuze tubirabe katugende maaso. Truth Church kanisa y'amazima ne WCC we tugenda okulaba. Statement yo kangisome egamba bwe testimony y'okutano page 389. Tujja kuddayo. Tuddeyo katono. Wow. Statement egamba bweti the Seventh-day Adventists we appear from saba kigambo ekyo kiveewoko katono. Agamba nti as Seventh-day Adventists we appeal from custom and tradition to the praying, thus says the Lord. Ife nga Seventh Day twawukana agamba nti otuva ku bulombolombo n'enkola ezali za bukristaayo ne tudda ku kigambo kya Katonda bw'atyo bwayogera Mukama. And for this reason olw'ensonga eno we are not and cannot be in harmony with the multitudes who teach and follow the doctrines and commandments of men. Tingafa abantu ababulya ekigambo kya Katonda tetusobola kubeera nga abali ku bwatu bwogera Mukama. Tusobola kubanga tuli ku bulombo abawakanya obulombo, tusobola kubanga ate tuli mu bumu n'enkuyanja y'abo ababuulira adaala okubeera enkola ez'abantu. Enkola ze tuziraba nti abantu bakubeera enkola ez'abantu ng'omuntu yayogera yakera n'ateekawo ekintu kye nga nze mbabuulira entakira Sande omuntu wafa asiga ategeera bino some muntu muwere ensimbi ave mpulika twegere mufo ky'okwesiima n'ebira bingi theories z'abantu nyingi zize zikwatibwa zitwalibwa ng'ekikulu. Naye Mukama agamba nti tetulina kubanga tu associatinga mu bumu kuba obumu n'ebiina modulo okubanga tukolera wamu. Songa tulaba mala okulaba nga begassaamu batwala emikago mu maaso nga tugenda okulaba proofs ezo zonna tubeeko we tunaakoma ate tulyoke tweyongereyo omulundi ogudda. Tugende mu maaso tulabe ebigambo ebyo. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino tujjukira tujja yitawo omukulu oyo ng'agamba division is a wound, okweyawula kiwundu ekiri mubiri gwa omubiri. Katugende mu maaso. Agamba nti division is a wound oba okwawukana okweyawula kiwundu ekiwundu ekirireeta mu mubiri gwa Kristo. Division is a wound. Amakulu bageza okulaba nga bagatta amakanisa guno okuba nga gabeeramu. Nejjukira obubaka butulaga nti tulina kwegatta wamu n'abantu batakkiriza musana gwe tukkiriza oba musana gwa Bayibuli. Si gwe tukkiriza naye gwa Bayibuli. Kasoogatta mu Bakolinso ekyokubiri essuula 4:6
sura 6:14 Bible egamba nti muganda batakiza kwate mwenkanankana ekisikisamusana tebiyinza kutabagana olaba ndowooza so tulaba abasocieties n'abo abawakanya amazima ga Katonda then we need to come out from among those people and we be separate abayinsistins abanyoledde ku nkole ezitali za bwa Katonda ezitali za kanisa basudde wansi omusingi gw'ekkanisa nga mu kyambalo ky'okubanga tebagugulumiza katugende maaso tulabe ebiddako mpozi tujayitawo speed kubanga twalabawo nkulanga division is ewundu mu mubiri gwa Kristo katugende maaso tulabe ebintu tuyitewo ate twagala kuleka kiwundu ekyo bigambo tujjukira yogera bigambo ebyo nga kikyali open mujuke kubikola agambe ekiwundu ensolo n'ekiwundu ekyokufuna ekimala ekibona division is a work of the father of lies Katonda gwaita father of lies ate nga mu Yokaana 8 Luka 8:4 Sitaani gwayogerako nti taata ow'obulimba naye tulabanga papa Katonda amuyita taata ow'obulimba ekyo si kyabwa katusi kya Bible ndowooza ze Katonda gwateekako ate bya Sitaani gwabiyita mpozi katugende mu maaso tuyongere yagaba kumanga bali divided Katonda yagaba kumanga bali divided so nga ate bagatta bulimba na mazima okubanga babitambuliza mu kamere kyata yagala yadde babalima nti you are one but you are not one in Christ. There is the apostate people and the obedient people ekyo mukama tulina okitegeera Bible eri plain. Adventists are not anti-ecumenical. Abadiventi tebawakanya kwegatta kwa madini katusome statement eyo agamba for decades now okumala ebbanga ddene the director of the General Conference Office of Religious Liberty, but B. Beach, the first, and then John Grass, and now Ganone Diop has been the secretary of the fellowship and has organized the annual event each year for one day. Leaders of the world communions meet usually in Geneva to share with each other events and challenges they are experiencing. One of these meetings was held at the General Conference headquarters. The General Conference okungana no gye lwatulako okolumu naye nga bikwatibwa mu Geneva tulaba buli mwaka katugende maaso. Adventist today ebigambye ku byafumira mu 22 February nga 28 omwaka guno gwennyini si byawala to prove ebigambo bye tubagamba ano nga bituufu katugende maaso tulabe ebiddako katuliza amaloboozi ago katono nnyo. The protest is over. This was brought about by Spirit-filled Pope and Spirit-filled Lutherans that got together in the Holy Ghost. Now, tulabye ebigambo omusajja Kenneth Copeland yagambye nti Protestantism is over. N'agamba nti kino kyajja olw'omwoyo yajjula Papa Francis ne ba Lutheran. Jjukira ba Lutheran yebava ekibiina ekyava mu Martin Luther omugendo gwe yatandika nga bamaze okuseparatinga ku Catholic Church. Ne kati Lutheran ne Catholic Church kati bajoinings tulaba nga bagamba Protestant is over. Era bagamba nti ebyo omwoyo yabajjula ab'emirundi ebiri ne basobola okuba nga basociating naye ekyo obula nti ebigambo bifuluma nti tewakyali kuwakanya they are now Catholics again. Tugenda laba obutambi obuddako nga siddezemu kukolamu kuyimiramu kolwakadde kubanga tubimala kati tubeeko tugenda maaso awaddako katulize amaloboozi ago n'obutambi obwo obunaggwako nja kuba ngenda maaso. A good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room, folks, you don't get it. I believe that the Catholic Church and the Christian Church are going to come together. I believe that the Catholic Church and the Christian Church are going to come together right now. Every year an ecumenical meeting is held with the Pope, called the Conference of Secretaries of Christian World Communion, and the list of participants is staggering. The Anglican Church,
World Baptist Alliance, the Orthodox Church, Seventh-day Adventist Church, yes, the Seventh-day Adventist Church, the World Lutheran Church, the Mennonite World Conference, the Moravian Church Worldwide, Pentecostals, the Salvation Army, the Quakers. Omusajja oyo Galone Diop katudde ku lutimbe boogedde amakanisa mangi agoogeddwa katudde ku lutimbe tulabe omusajja oyo amakanisa mangi agoogeddwa n'amakanisa gonna agamenyeddwa omusajja oyo muddugavu gumulengera yakiikira SDM kwegatta kw'amadiini era mu mukolo gwabadde aliko gumulabye paapa nga badressinga tulaba nga yakiikirira ekibiina kya SDM mpozi bagezaako kuwakana tebaliimu naye mbabulya mazima eyo ndowooza zaabwe zibo zibawaayo okubuzaabuza abantu tebaliimu naye Galone Diop gamba akiikirira SDM Ecumenica Movement oba mu kwegatta kw'amadiini okwo ekikozi batuuza buli mwaka era nga bebamu kubabeerayo okubanga batwala agenda ezo maaso okulanga bawanyisiganya ebirowoozo challenges zibafuna n'ebirabo binenge gye batambuzaamu obuweereza bwabwe basinkana ne basharinga ebigambo ebyo n'okulaba engeri gye basobola okutambuzaamu enkola zaabwe mpozi bebo n'abalala baabo mubalaba sijja bamenya naye amadiini mangi agazegamyo nga omuntu omukulu ayagamenya naye nga mubiwulidde katugende maaso tulabe gyebi obutambi obutumaleko. Of Christ, the World Evangelical Alliance, the World Methodist Church, and the World Council of Churches. These are all coming together to promote unity with Babylon. It said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. That was the headline? That was the headline. Oh. It was the headline. I saved it. I should. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. Statement eyo agamba bwati katusome ku lutimbe bagenze na Catholics again so katu some statement eyo. Atusome statement egamba bweti mu testimony yokutano page 716 agamba while the Protestant world is by her attitude making concessions to Rome tulabanga uProtestant buli wamu oba nga budda mikono oba bweza mikono gya Roma. Let us arouse to comprehend the situation leka tugolokoke okutegeera embere negenda maaso and view the contest before us in its true bearings. Tulabe ekintu ekitwolekedde bakitugendamu ekitusemberedde mu mbeera yakye ey'amazima obanga bwe kirina okuba. Let the watchmen now lift up their voice and give the message which is the present truth for this time. Leka abakuumi ba Yerusalemu oba abakuumi bagolokoke okulaba nga basitula amaloboozi gaabwe okuwa obubaka obw'ekiseera kino kye tulimu. Let us show the people where we are in the prophetic history. Leka tulaga abantu mu byafa by'obunnabbi we tuli and seek to arouse tunoonye n'okugolokosa the spirit of the true Protestantism okugolokosa omwoyo gw'obuprotestanti ogw'amazima. Baganda bange bawuliza ebigambo bineeno Protestantism erinnyiriddwa era tekyali awakanyi mu mwenda abasajja bagamba the Protestant is over nga bakyagamba it is over. Let us stand and we lift up again the spirit of the true Protestantism. Tudemu tugolokose omwoyo gw'obuprotestanti ogw'amazima to stand for truth and truth alone, not for errors. Abantu bagenda banyogoga ffe tukunganye mu bbugu mu kunyogoga kwabwe nga beegatta wamu okulwanyisa Katonda ffe tugatte wamu abali ku mazima ga Katonda okutwala maaso omulimu gwa Katonda n'okuwakanya amazima. To be true Protestants, not Protestants who are nominals. Katugende maaso bwe tweyongerayo yatwongere tulabe ebigambo bineeno agenda maaso n'agamba oba n'ebigambo enjagala tulabekaawo mulaba ndowooza okwegatta okwo kugenda mu maaso mulaba abaprotestanti bukyaliwo n'ebina ebadde birabika ng'ebimiridde SDM giraba wali Galone Diop wa Robert B. Beach omudaali gwe baawa papa mugulaba ndowooza okulaba okwogattagana kwabwe n'enkolagana yaabwe ebintu binnyibiza bitambula. Bwe tweyongerayo tugenda mu maaso tulaba nga akatusome statement eyo mpozi
tulyoke tweyongereyo. Agamba bw'ati what Pastor Kakamu did, mpozi Pastor Kakamu yasayininga mu Italy ekiwandiiko ekiraga nti yegasse wamu n'ebibiina ebirala ne evangelicals abalala bwe twalabako omuntu oguwedde in representing his local church, nga representing Ekkanisa ye local church is not that different from what many other Adventist church leaders have done elsewhere. Nti tekyewukana n'Ekkanisa g'Abadventi amalanga gebazze bakola mu bitundu ebyenjawulo. Nono mu Uganda tulabanga bakakembo bagenda Pastor Dr. Kakembo, kati Pastor Mate aliko Dr. Mate tulabanga yakiikirira kugamba bakola emikago egyo buli kiseera buli wamu bitambula bwe bityo kubanga obukulembeze bamadde okuwaayo ekintu beegatte wamu. I have been involved in many interchurch dialogues. Mbaddeko mu ntuula z'amakanisa ag'enjawulo nga mukututeesa sponsored by the General Conference. Tinga General Conference ye kitaddemu omukono okubayo okukiikirira. For 13 years I have served in the Commission of Faith and Order for the National Council of Churches in the United States. Emyaka 13 gy'amaze nga asavinga. I was also invited to participate in the official bilateral dialogues between the Seventh Adventist and the Adventist Church and other old communions. Tulabanga abazza abeera n'okusayininga in fact mu dialogues ezibeerawo ez'enjawulo officials okulaba nga General Conference ate yemusindise okulaba nga basayininga okulaba nga bagatta wamu n'ebibiina ebirala okubanga batabagana. Katugende mu maaso tulabe statement eddako olwakadde nawo katambula. Katuyongereyo. Ngera maaso n'agamba ebigambo bino eno eyo mpozi sijja tulaba agamba nti our first official ecumenical dialogue happened in 1967 to 1977. Mulaba ebbanga nabalako ebyafaayo oli wali nga balaga ba leaders ba Batby Beach nga ba papa emidali gye emyaka gye bakolamu ebintu byabwe ebyo Vatican Council tuwe yatuulira okulaba nga bigenda mu maaso n'ebirala bingi nnyo. Naye agambye nti batandika between dialogue yasooka yali mu 1967 paka 1971 when representatives of the Seventh Adventist Church and members of the World Council of Churches held meetings in Geneva. Mulaba ndowooza ba holding meetings in Geneva. Kiki tulabako Adventist Today bigambo bino byafulumira February 28 National Council of Churches bali bumu era nga tugenda okwengengera balaga ebintu bingi nnyo besina kutuwako mu kiseera kineeno. Tungere okulaba era tubitegeere. Mpozi sijja kusoma myaka egyo obudde bugenze naye gye mugirabye abaanagala YouTube channel eno mujagenda ku YouTube channel yaffe mulabe ebintu bineeno musobola nga mweyongera obutambi n'okupozinga mu byesomero. Katugende mu maaso olwakadde kwakagenda nyawe njaga tutuukeko tuleme ate kumisinga kutuukawo. Bwetuyongerayo tumaze okulaba Seventh Adventist Church Adventists, we appeal from custom and tradition to the plain, thus says the Lord. Tuli ku watu wayogera Mukama tetulina kwegatta na bibiina birala nga tumaze okola Bayibuli ng'eyogera. Ekigambo ekyo Mukama avumira nnyo abantu ba Katonda okulaba nga begatta ebibiina ebiwakanyizza amazima ga Katonda okulaba nga basituuka ku mmeeza emu bakitabagane bakolere wamu. Ekigambo ekyo Mukama akikyawa. Katweyongereyo muganda wange awulize era alaba. Bwetweyongerayo tujjukira omukolo gwa religious liberty. Ebintu bino ebimu lwaki mbyogerako bagamba tuwaayiriza oba twogera bulimba ate nga bibwako bw'ekiseera Mukama agamba okwawukana n'abatakkiriza kwati twenkanankana okwawukanya ebibiina. Katugende maaso religious liberty tulaba omukolo gwo gujjukira naye kyenjagaddemu ekikulu ennyo ogwo ne television yaliko ina obwenjagala tutuukeko katono nnyo ku pagan logeyo nabagambako gibayigirizako logeyo eyaleetebwa olw'okugatta kw'amadiini lukanga mukaga eyo Adventist Relief Agency bakozesa 666 eyo mugiraba. Katugende maaso tweyongereyo okwegatta kuno muyinza okulowooza nti kwa bulimba naye International Liberty Association tulaba 666 eyo mugiraba ndowooza tujja kujja ekigambo ekyo ndoza nti bagirabe bulungi. Katukomekawo katono. Word on Fire. Mpozi Word on Fire ekyo organization ya Bukatuliki Word on Fire mulaba ndoza same logo 666 naye katugende maaso tulabe Word on Fire tweyongere tulabe ebigambo ebyo. Word on Fire mulaba ndowooza ng'egye bagikolamu era still it is 666 Adventist Risk Management mugiraba mulaba abayimbi ba Celeb 6 ng'egye bagikolamu
esize semulogo gundi symbol gye bakozesa, that is Illuminati symbol. Katukomekako katono nnyo. Mulaba ndowooza pyramid wildfire wakimbya gadu balaga nti is Catholic. No statement yafulumya na Adventist Risk Management engeri gye bakozesa mu lugemu ne mulize logo zizo zifaanagana. Ne mulaba word on fire statement gye bafulumya ku Mariyamu gwe tumanyi nti mukazi wattu ali mu ttaka yavunda bwe bagamba nti ali mu ggulu ekyobulimbe ekitali nayo. Tena Bayibuli yagira nti Mariya alinnye mu ggulu tekiriiyo. Ne wokutangula Bayibuli yeva paka gyekoma teri kisangamu tekiriimu. Ekyo baganda banga bakkiriza mu ebyo bintu busamize bwennyini. That is paganism. That is Semiramis, not Mary. Semiramis and Tammuz is son God. So abantu bagidira Yesu ne bagamba Mariyamu gwe base Mariyamu tali mu ggulu n'omusami nundi bekatagenda kukulya kwa tali mu ggulu. Yesu mediator w'omuntu yekka. Ebigambo mu bitegere baganda banga tugende maaso mulaba piramidi Mariya gwe bakuba wuyo mulaba ndo zakoze piramidi eyo muyo mulaba emikono gye symbol of Illuminati. Katugende maaso with all seeing eye batero giteekamu kulabwa the devil is on top. Neteka tusome statement here tujiwirize egamba bweti. A word on fire. We never give more honor to Jesus than when we honor his mother. So kwa Yesu kitibwa kisingako nga bwe tukusa mu mama we kitibwa nti okusa mu Yesu ekitibwa wena kuwa mama we kitibwa, and we honor her simply and solely to honor him all the more perfectly. We basa mu Yesu ekitibwa mu Mariyamu ekitibwa babasa mu Yesu ekitibwa nga ekituukiridde. We go to her only as a way leading to the goal we seek, Jesus her son. Tuyita Mariyamu nga tugenda okusinkana Yesu mutabani we. Baganda banga bagalwa kambalweko ekigambo kino. Teri mediator mulala akutuukira eri Yesu. Yesu Kristo agamba ekuwa n'amazima n'obulamu. Buli muntu ayagala okutuuka eri Kristo agenda yenka personally. Teri muntu gwolina kuyita mwatu okutuusa eri Yesu, never. Awo wabaawo obusamize Setaani yaba alimbye ensi. So Mariyamu mukazi wattu tabirinamu. Mukazi wattu talina nakyamanyi kigenda maaso, yafa yavunda. Alinze Yesu Kristo kujja kumuzuukiza. Katugende maaso. Ye word on fire mulaba ndowooza bitongole ebyenjawulo bikozesa simba eyo 666 tula SDA risk management. The same logo they use. So when Bagamandi just now have overtaken that organization or that leadership, mulaba ndowooza simba ezo celebrities bazikozesa kubanga bali under Illuminati. Tujja kunga tulaba ebintu byabwe waliwo yambuza ebintu ebyo bibalaga balaga maaso gye tugenda pagan symbols paga Alan Natin tulaba ndowooza ebigambo 666 with the pagan cross SDA. Katuyongereyo tulabe symbols endala. Tulaba Chrome browser emubiraba ebisijja biddamu nnyo nawe njagala tutuukeko ku kabonero kano eno kayita nawe mulaba weverines ezo Monster Energy weverines ezo Vevo Energy mulaba ndoza weverines ndoza nawe tugambira buli 3 angels message katukomekako katono nnyo. Seventh Day Adventist Reform Movement tulaba bakozesa these three weverines with the flying disc and an open book. I don't know whether it is Bible, but I see the three weverines. You see the uniformity. Katugende maaso tulabe wakabona kala KCDA eno reform movement ya separating kwa KCDA naye tulabanga ate nga bakozesa symbols ezimu SDA three weverines Seventh Adventist ya tulaba Eagles Church Eagle ID bwekyo bagiyita Church Seventh Adventist Church nebira bingi nnyo mbadde mbalaga logo ya reform ne Seventh Adventist mulaba ndowooza uniformity aba similarity. Katugende maaso bwetweyongerayo tulaba ekitabo ekyasimwe nga kibayita BEM Baptism Eucharist and Ministry. Ekiwandiiko ekyo eba ekitabo kyebasayininga nga bakiriziganya kunjigiriza oba kunzikiriza ebibiina bino byasayininga ne SDA yasayininga aliwo olaba kalwedi awo kuliko SDA yasayininga Adventist basayininga naye kali walanyo tusobola kalengera naye nga bwekyo bwe kiri tulaba nga basayininga ezo weverines esatu era ekitabo ekyo ekiriko weverines esatu kyova nti zirina ku logo Baptism Eucharist and Ministry. Tulaba nga embatiza Eucharistia tumanyi Eucharistia evola Katonda and Ministry embulira y'enjiri gye bagala okutuuka agenda ekubanga toyina kukkirizibwa kubanga obulira ku ddiini ndala kye bagezaako okutuula okuteesaako tontabalanga nange sikutabalanga so much in common okulanga boogera ku bibagatta ebibaawula mu biwulire makanisa gammwe temubuli abantu balala amanga agamu kati na musango okubuulira omuntu enjiri kubanga Sitaani kati agolokosa okulanga alwanyisa amazima ga Katonda nekyannaku nnyo n'ekibiina ekibadde kirabe kange kiyinza okubanga ekisula amazima ga Katonda nabo bamaze okutuuka mu mikago okulanga batebagana obutayogira bintu bimu
bagiyita nga ataaka okulwanyisa ebibiina ebirala bwebanga ayogera ku muntu munno amuvumirira so nga te bayibuli eyogera which means bayibuli tugenda tukekisa tuyuzemu ennyiriri ezimu oba ebitabo ebimu tubibanning kyetokisoma ddala nine kubikkulirwa kuba nokisoma ogenda kweyogera ku munno bwemwa asirika alinde yesu paka walijja atwale balitwala. That's not the gospel. Bamimatiniuza balifoma bonna babulira enjiri nga balina okubuulirwa. Yesu yabulira enjiri nga bwe yalina okubuulirwa n'abalala bonna babulira enjiri lwaki ffe tugikweka. So mu by'okuyiga bino nkyenje nga tutegere baganda bange, what is the church? What is the true church and the false church? The true church esitula amazima ga Katonda. Ate ekkanisa y'amazima si manya si bizimbe. Ekkanisa y'amazima message gyebulira. We are two or three are gathered together in my name. That is God's church. Not the national establishment, not the various denominations, but it is the people who love God and keep His commandments. That is the church. Kalugene maaso mukwano gwange awuliriza. Woba muli wansi wa muti, as long as you muli mu kigambo kya Katonda. That is the church. Kalugene maaso. Natera okufundika ebigambo bino. Mala ndowooza logo yesterday weverine zizo muziraba katugende maaso. Byebyo ndowooza mubiraba baganda katweyongereyo tulabe. Yiri bomb document ne 3 weverine zizo. Yiri logo yasooka yabaleka abasatu gye mulengedde waggulu katukomekako katono nnyo. Tulabe katikisimu katuddeyo katono nnyo tulabe ebigambo ebyo. Katikisimu eyabasooka kuddeyo katono nnyo. Tulabe ebigambo ebyo. Mulabe uniformity. Muganda wange Michel mukama kuwa mukisa. Pozi tulaba katikisimu eyabasooka n'ey'amasakalamentu katujja kuddayo contact says mulabe ekitabo ekyo n'omusalawo ogwo mubitunulire bulungi nnyo. Mulabe why the Church of God eri efaanagane n'ebibiina bikkiriza nti tebakwata byava ku mazima. Mulabe katujjewo logo eyo tulabe tujjewo contact says mulabe bulungi akataba kumulaba ndowooza. We see an open book and a cross. Kati webanga lo open book and a cross tulaba eri logo y'aba Jesus Catholic Church bagita IHS ye gundi gye bakozesa aba Jesus Ecclesia ekibiina ekyo mukimanyi aba Catholics bali IHS bagamba in his service. Naye the true meaning of IHS is Isis, Horus and Seb, the three gods of the pagans. Isis, Horus and Seb. Naye tulabanga weverine zezo tulabizera ku logo yesterday tulaba omusalaba open book gye batugamba nti Bible, but that's not the Bible, that's an open book. You see the cross, the sun on the so bingi nnyo nga oyinza okubiraba muganda nga tebyawukana all the pagan symbols. Naye katugende maaso tulabe ebigambo bino kujja kwebuuza lwaki ebintu bifaanagana. Ashwen zitulaba origin of the cross nagamba ko omusalaba gye gwava. Omusalaba tegwali gwa bukristaayo, omusalaba gwa bukaafiri. Katugende maaso tulabe origin y'omusalaba batulabeeko omusalaba gye byatandikira. Tulaba amakanisa agasinga gonna gakozesa emisalaba pyramid C, emisalaba open Bibles, sun god and fire. Bingi nnyo babikozesa gonna gali mu communal movement. Bonna bakozesa symbols zino ezibafaanaganya. Kyova nti tiri angels bamalayika basatu bagibwawo ku logo ya SDA etwalibwa general conference bagibwako ng'ekigendererwa baagala okufaanagana n'ebibiina ebirala kubanga bamalidde okukola emikago egibagatta awamu mu Uganda ali ku international level enaku ebiri. Katugende maaso tulabe bwe tweyongerayo tulaba omusalaba ogwo it is used by Catholics. Tulaba terms mu paint z'abakafiiri mulaba ndooza museum terms the sun god. Bwe tweyongerayo tulaba omusalaba gwo njagala tugulabe ku terms oyo sun god Katonda njuba. Mutegere omusalaba si gwa kikuyiso baganda bange. Katugende maaso tulabe omusalaba gwo mugulaba gugo gwa pagans bakafiri bakozesa emisalaba era kakozesebwa nga kalabba okutta abantu bakatonda. Kali muntu akozesa omusalaba I don't know what you are doing. Tujja kukomako katono nnyo katukomekako katono nnyo bwe twatuzeeko otuddeko ku screen katono nnyo ku lutimbe kambabuzeeko ekibuzo kino baganda bange abawuliriza. Omwadiventi nena wooli osanga omukatu kingambadde omusalaba n'ogamba nti asinze emisalaba mu bulago sapule gwe n'oguleeko ku kanisa ne ku kituuti. What is the difference? Ekikulumya nnyo kugwambala mu bulago oba so bw'obanga oga nti omusalaba si mulungi kwambala guba mulungi guteeka ku kanisa. Webuuzemu ekibuuzo ekyo era weyanukule era bw'osanga omuntu nga ayambadde sapule ogamba nti biki by'oyambadde babibajjako ne mukubatiza. Naye ate ogenda okulanga ku kanisa guli kuli gwetimbye ku bituuti gwetimbye logo be baana baliwo. What is the difference now? Katugende maaso tulabe akagundi akaddako ku lutimbe lyakulaba logo eyo
mulabe ebigambo bino eno muyinza okukoza nti tukongera bukongezi naye we want to prove tugenda maaso ne tulaba ebigambo bino ku lutimbe katulabe bwe tweyongera tulaba tujja kufuna amaloboozi ago tugaleke naye tulaba akabonero ako mukalaba ndowooza ku kifuba ky'omwami oyo faaza wa wano Uganda sijja bigendamu nnyo si kyekikulu okumutegeera yaani naye tulaba nga akabonero ako mukalaba ndowooza ku kifuba ky'omwami oyo nga ye mukalaba simanyi oba ne bano babulira 3 angels message katugende maaso simanyi babulira 3 angels message ebuulirwa katweyongereyo 3 angels message oba ebuulirwa nga ne bano bagibuulira then who is the antichrist mulaba ndowooza logo zifaanagana mulaba logo eyo katukomekao katono nnyo SDA logo and the Catholic Church they use the same logo tujja kumakao katono nnyo tuddeyo katono nnyo emabega tujja kuddeyo katono emabega katuddeyo katono emabega tulabe weewaawo mulaba ndowooza logo eyo anyway katugende maaso tulabye 3 weverine ziri eyi tulabye father logo yesd nayo tulaba nga zifaanagana 3 weverines tulaba ecopetro tulaba nabo bakozesa 3 weverines nendo zatusuubire nti nabo babuulira 3 angels message lukman nabo babuulira 3 angels message sabma babuulira 3 angels message cbn 3 weverines are they preaching Josephine nabo babuulira 3 angels message tujja kuba nga tweyongerayo akadde mulaba ndowooza go finance nawo tulaba 3 weverines mbagezako balaga weverines zino baganda bange nti abantu bonna bafolowinga bintu bino eno oba weverines zino eno oba logos zino pagan logos baganda nti zina origin yonna mu bukristaayo those are pagan symbols and pagan symbols pozi nabalagako weverines kiki ekitegeeza straight lines kiki ekitegeeza weverines zitegeeza mu pagan beliefs bazikozesanga symbol of reproductive system of a woman and straight lines of a man so wetulaba ebintu ebyo bwolaba weverines and straight lines bitegeeza union of the two okwegatta kwabo ababiri naye buli olaba 3 weverines bitegeeza kya muntu omu so tulabanga kati churches companies all are using these weverines why because they have joined hands and they are now in harmony they are one pozi baganda banga bawuliza ebigambo bino eno katweyongereyo ebigambo bino biringanga abantu abamu bibaluma kubanga bipointinga ku bantu katukomekao katono nnyo tulabanga enfaanana y'obukafiri enfaanana yabayita abantu bakatonda so bwetulaba dagon styles enzimba kati biri uniform crosses dagon tulaba symbol of dagon tulaba ndoza amadirisa go shapes ezo symbols ezo those are dagon priests we bayambanga tulabe akafaananyi akadda kutulabya dagon priests we bayambalanga mitra zaabwe ezo okakasa byembagamba nti those are symbols of dagon okulaba enzimba ey'amakanisa kati nga zifaanagana SDA Muslims nebina bingi nnyo ne born again faith kati nabo bakozesa those styles of building naye lwaki kubanga begase bali muntu omu bamala okujoininga bali bumu Yeremiya 3:3 kyabudagamba therefore the showers have been with Herod Holden tujja kujjawo information eyo tusome bulungi ebigambo byaffe ebyo tujjawo information tusome ebigambo ebyo bulungi ndowooza mulaba ndowooza kimbadde mbagamba weverines tulaba dagon priest we bayambalanga tulabanga waliwo n'obakulembeze b'eddiini kati abambala style eyo so enkola ezo zava mu paganism siza kusa tulaba sun god the wheel n'ebirala byonna nga muyinza okubiraba bingi nnyo mugwana bisobola kumalayo mu kiseera kino naye nga all pagan rights eziyingidde kati ku christianity kyebambagamba baganda nga tusobola ku lutimbe katono nnyo tukomewo mbize nga mbagamba entakera mu kitabo kya Isaya essula ey'okuna olunyiriri olusooka bayibuli ng'egamba nti abakazi 7 balekwata ku musajja omu 7 women bajja kwenyuza ku musajja omu bagambe leka tulye emmere yaffe
katwambale ebyambalo byaffe ne tuyitibwe erinnya tweggyeko ekivume. Ebyambalo ebigenda okuwambalwa oba empisa nga si za bukristaayo naye ng'ate bakozesa erinnya Christianity nga n'emmere gye balya ekigambo enjiri ebulirwa si ya bukristaayo njiri y'abantu ne bayitibwe Christians so that they cannot be called pagans. So kati yenkola eriwo nti kwambala kyambalo kya bukristaayo oba kwogera naye nga si bwokola. Tugenda kulaba tusinkane ku lunaku lwa Tuesday waliwo ebigambo tugenda okuba nga tuyiga ku Tuesday nga tuze tuyiga ebbanga Tuesday yaggwa twayiga ku byokulya ebirongo funeta ebirongoofu abataaliwo simanyi mwasubwa twa ebintu bingi nnyo tasobola kubanga mwalaba ebigambo ebyo nyiza obutasobola biddamu ne musobola okusobolenga YouTube channel eno nesobola kubanga mujjako ebigambo ebyo kubanga mwongera okubinnyonnyoka. YouTube channel mujaba SWOPUG with POGMUSA musubscribing ng'otuuse ku channel eyo so kubanga twongera okuyijira awamu eyo YouTube channel. WhatsApp namba zizo muziraba bayegayira baganda bange obaka buli kumakya tu sharing message by morning devotion badde samusobola kubanga mubeerako mujjumbire okulaba nga mulaba ebigambo bineeno abantu sobola kubanga tusimatuka akabi akolekedde abantu bangi bagenda kuzikirira si kubanga balizikiride naye kubanga bakulembeddwa abazibe b'amaaso ali nabo ne bakkiriza okubeera abazibe b'amaaso ne babula. Katonda kyayagala kiri plain ayagala buwulize ayagala butafaanagana batamuweesa kitiibwa wena wonoganiweze erogo tenkwatako abantu bambaga nti kanze erogo enkwatirako wa nabuuza omuntu ekibuuzo kino nga ngamba nze erogo tentwala mu ggulu fine tekutwala mu ggulu kituufu naye baba tekutwala mu ggulu omuntu yenna yenna nga oba omuadiventi osobola okukozesa ecupa ya walagi nga logoyo oba nga lwologo tekutwala mu ggulu osobola okumpa answer nti yes I can use it as yosimbera wekiteeko bagamba nti sebu kitegeeza kino kyotaddeko omuntu ajagamba ndi amunaye nagambye mune erogo ginaddeko daba cupa ya beero cupa ya pirisina kitegeeza ki era tujja kukkiriza n'abantu bajja baga nti banene ddala kisoboka sisobola kukozesa logo eno abantu abala bajja omwadiventi osobola kuseekako kabonero ka mbizi ku logo yo lwaki kubanga kyamuzizo gamba naye lwaki tukopa rights z'obukafiiri netuzireeta netugulanika okwekonsolinga nti no nze tebinkwatako ebyalogo nze zikiza Yesu wange why batemuleka amadini manene basinza mu bibiina gye baagala gye babeera ne bakuŋŋaanira eyo nabo ne babeera n'eddembe lyabwe why kitemubaleka mwani badde mubaleka ne mutabuwe bawulira njiri kubanga bano baagala katonda waabwe so omulokole nga nayagala katonda we omukatuuki nayagala katonda we mu butamanya bwe gyali mwani badde mubaleka azonga zibaagala katonda waabwe ne mutababulira njiri kubanga bavaayo. So Mukama yagala Katonda alina ebibiina bibiri ku nsi, the apostate church and the true church. Apostate church, these are all churches which are working on contrary to God's will. Abakola nga bakubagana ne Katonda kyayagala. Those are that is the apostate church. Mukama joining into one body. That's why bageza okulanga baforming one world church. Kubanga bayina bingi ebibagatta ate tebagala kubanga beyawude stand kati joining a frontier oba akunganya mu jeri okulaba nga ebibiina byonna byegatta bibeere ekintu kimu. Sina nnyo budde wa Sunday churches kubanga wedde bo first ekisooka okubalaga. They are not believing the Sabbath. They do not believe the law of God. But there are those who are saying that they are Jews, they are not. Why? What shows that they are not? Because their works, their fruits prove that they are not Jews. So, tutuna Bible eno ngeri plain eraga empisa z'abantu bakatonda. Mukama yagulubanya n'abaana ba Isirayiri nga abafuba okulanga beyawula n'ensi tebafaanagana na nsi. N'ate fuba okulanga bagamba nti muntu wabeerewo enjawulo wakati wabatya Mukama n'abatamutya. Mweyole ku bantu bana babindi okembazikize mujjukira Akani nga Mukama agamba Yoswa bawukane naye. Mujjukira Dasani Kola ne Abiramu Mukama nga muyawule ne Kola ne Dasani abantu bana babindi okembazikirize. Abazikiriza ne famire zaabwe zonna ekyamaze babazikiriza. Era bwe tuba tunwidde nga bazikiriza abantu baneeno Mukama yagamba separation. Naye tuba tuyita abaana ba Dasani tebazikirizibwa lwaki? Kubanga abaana beeyawula ku kitaabwe ne bagamba tujja kussa kimu naawe. So, bwe tuse kimu n'obujeemu Mukama ffenna atwalira wamu era ffenna atutwalira wamu n'atupanishinga olw'obujeemu obwo. So, baganda nga bawuliriza omusana gw'ekkanisa owasitula abapayoneya kuva mabega tulina okusigala tuguyimirizza mu maaso nga kugenda mu maaso mu kitiibwa. Mukama yava mu nsi mu ggulu n'akka ku nsi n'ajja n'afiira ekkanisa ye n'agirokola okugijja mu kufa kw'emirembe n'emirembe kwe yali guddemu. So, tetusobola kulindirira amazima ga Katonda ag'ekitiibwa tugazanyise agali so ddiya eri Katonda agamujja ne mu ggulu n'ajja n'afa ku lwaffe
so tetusobola kudda kuzanyisa kigambo kya Katonda olwokuba twagala tutukiza ebigendererwa byaffe okuba nga twagala okwesanyusa ng'abantu. We must do what the Bible tells us and we leave the apostasy of the enemy. Ekyo muganda wange kyenkugamba olwaleero nja kukomekezaawo ne ku Tuesday ngina kuba nga nkeera ku makya tumale ekyokuga kyaffe ekyebyobulamu ekya ebirongoofu n'ebitali birongoofu twalaba nnyo obutambi okusinga katugenda kuba nga tubikula ebyawandiikibwa twongere okuba nga tugaziya ensonga zino obutambi butono tujja kulaba ku katono nnyo ku Tuesday nenja kuba nga nsonga ebyawandiikibwa nnyo okulaba nga pruvinga why we should not eat unclean things. Bible proving n'ennyiniza gezaako twistinga abakolinsa ekisooka kusula 10 enyiriri essula yonna bikola batume essula 10 stiru nayo Yesu Kristo Paulo Bakolosayi byonna Matayo Marko zagezaako twistinga ngena kubanga twizitereeza ku Tuesday saba mubeerewo ku makya ssaawa 2 temwerabira mujje mu inbox yange tusobole okusharinga information eno siri against any person ni against apostasy saba Katonda abeere wamu naffe tugenda kubanga tukomekereza wano ababadde bakuba amasimu tujja kwogera nga mazofu mu studio Katonda abakuume tujja kuddamu sabbiiti ejja ku Tuesday ne sabbiiti ejja Mukama abakuume mbere bulungi. Singa obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa abeetteeka balikuuma buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa abeetteeka balikuuma. Sabiti ya Satane bagidibaga bateekawo sandalo obujeemu wakimanyi olina ky'okuzukuka olabula enseera enjeemu buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa abeetteeka balikuuma buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa abeetteeka balikuuma. Tulimulaba Mukama mu kitiibwa lwalikoma okunona bantu be tebalyejusa ensi n'aberekereza aliba omubiri ogw'ekitiibwa. Main TV, woli we tuli.